side ebadde kabe njagala kuzuumigira ekifaananyi kino mpola otunulire faces zaabwe zonna okuva gye zitandikira bonna batunuulire tunuulira tukyali mu kigulu batunde beba NRM batunulire njala kikutambuliza mpola tunulira faces zaabwe kansoke nkiziba tunulira faces zaabwe ono ennyini ye kabanda oyo njala kikutambuliza mpola okakase byenjogera bawo bennyini batunuulire bonna ba NRM batunuulire bawo batunuulire njala kikutambuliza mpola face ku face okitunuulire bulungi obalabe njala kikutambuliza mpola tuli mu kigula lugi video tennaba okire bulungi nnyo kati bw'osoma face zaabwe engeri gye zoogeramu n'ebikolwa byabwe bikulaga embeera eri mu ggwanga kyenjagadde okutegeeza wattu Museveni agenda kukola ne bimutawulirangako olaba yakola ebikolwa bimufulunasa nga talina buyinza kati wano ng'atali buyinza naye buyinza bugenda agenda bakola ki wano ng'afundikira ekigula lugi mumpulirize bulungi nnyo gwe wenna ng'oli munnabyabufuzi nkutegeeza Museveni talina kyakwetaaza atya nze naawe omusajja nkankuwa ekyokulabirako tekyandinyumye nnyo kwogera ku mutimbagano wano njagala bategeeza Museveni mwenna obuli wa NRM oba oli wa opposition nga Museveni akukozesa kweyisa mu mbeera eyo gy'ayagala ayitemu wabula wamala okukozesa era ajja kukugyawo lwa nsonga njagala otegere nti oba ogenda kwegatta n'omusajja omugenda okwegatta omukazi ng'alina akawuka ka siriimu okowala okufuna akawuka ka siriimu okozesa akapiira era akapiira ako lumala okukakozesa okajjako n'okasula mu kinnya n'okasula mu dustbin ne weerongosa bulungi n'otambula okowala ekirwadde kiri kati Museveni akozesa mmwe okufuna ye buli kyayagala wabula olumala ajja batta mwenna omu ku omu kuba talina kyabeetaaza ndoza mutegedde bulungi nnyo mutunda ensi yammwe naye nga temumanyi lwaki mugitunda era kanyongereko okufundikira mu kigula lugi kino bwe nakoze programu yajjo nabagambye nabawadde homework ku mapu gye nabalaze okuva Embaale mpaka Ntungamo ku boda ya Uganda naye mbagamba nti mwanya ne ziva Ntungamo ne zigenda mpaka ku port ya Mombasa naye mbagamba mbadde homework mwelowolezi wabula nze nabadde na ansa yange era kanjibagambe mutegere bulungi nnyo obadde okimanyi nti eggwanga lya Rwanda lyali lifuna ssente nga zirijja mu bintu ebisime mu ggwanga lya Congo gye tuyita minerals ngera mu bafuna foreign exchange Congo neteekawo resistance Rwanda tekyafuna minerals era ne boogenderwa na kizibu nnyo okusanga forex biro nga zikyali active zisuuza dola tekikyaliyo bano balina okukola kye tuyita future projection projecting ekinajja mu economy yaabwe kye baakola kiruddawo kwe kuddira ebisolo byaffe byonna byebikwale babijja Uganda babitwala e Rwanda okuboosting economy yaabwe ne foreign exchange okabalinga kiri ekyekongo kibale bajja minerals ekyokubiri mu kyemutaategedde kye nabawadde homework emwanyi z'abagamenti company bagiwadde mu China mu nsimayinana emwanyi zigenda Rwanda tezigenda Mombasa no emwanyi zigenda kuyita via Rwanda nga bazibulaninga ngeza Rwanda zigende kubanga ye economic activity biri Rwanda zesigaziza omuli ya tourism ne mwanyi Museveni ziyakutte nazeza on his behalf kubanga eno gibajja sente ne zizimba Rwanda to remind you since 1987 Uganda budget yayo 50% ebadde ezimba Rwanda katolo okuba nti twateekawo emisingi gy'okuziba ensimbi ezibadde ziva mu bazungu ne zikendeera kitegeeza Museveni abadde alina okunoonya engeri gy'ajjuzaamu ssente zino eziba zizimba ewaabwe ng'azijja mu Uganda kwe kubinika emisolo n'okuteeka ebintu bino byonna kati yakutte mmwanyi
nazikwata official okwandi babuziza emmwanyi zigenda nga genda Rwanda bazibranding zifulumire Rwanda kyekyazitadde entungamo ekyo nabadde ansangira nenjibalekera temwasobodde kitegeera temwasobodde kitegeera ba MP ba NRM eggwanga muri wadde muri guziza Rwanda automatically kati ensi y'abajjajjaffe mugiguziza Rwanda kyekyatekesa ekyuma entungamo mwena temwategeera Amini teyali musiru okuteeka ekyuma ebugoloobi mu mutima gwa Uganda wakati nga bava Mbale kyangu nnyo okusigala wa Kampala bakole mmwanyi zaabwe abave yonna nga kyangu nnyo okuteeka mmwanyi zaabwe mu Kampala ne zigenda ne zifuluma ebweru ono bwe yakijja wano lwaki ekyuma yakitadde entungamo reason being bw'ogamba nti ogenda kukulaakulanya mu mwanyi era buli kino ogenda kikulaakulanya yandibadde buli kitundu kya Uganda oba buli kitundu kya Uganda ateekayo ekyuma ekyenkanankana n'ekiri entungamo Ofuna tukyali mu kigwaluluki singa abadde nga ayagaliza bannayuganda buli kitundu kya Uganda yandibadde ateekayo ekyuma ekifaanagana n'enti kiri entungamo lwaki yakikoze entungamo mu Uganda yonna ng'ate mmwanyi n'entungamo bakatandika ozirimayo then muteekewo obwo emmwanyi zigenda Rwanda ekkogo bagobayo tebasobola kufuna minerals bakwata amazike gaffe gonna n'ebisolo byonna bitwala Rwanda ne bapangisa ase ne balangire kati emmwanyi yabadde esembayo ne bagitwala yagenze kyawudde awo tuvuddewo era ekigulalo gikiwudde kati video mutongole etandise kavudde kwanjula katandise kati waliwo information etafuluma ku mawulire gyenjagala tusooka obbawa kansokenza nnyo omukyalo ono kyagambye nabagamba nti omukyalo ono nina information nga n'ebigezo by'okugamba nti looya si yabitula batula bituulire kati omukyalo ono lwali bwapaze okuyisa amateeka ga mukama ga Museveni agambye nti engeri Trump gy'awangudde ne sanctions bamuteekako zivuddewo muwulire bulungi nnyo ulira I want to assure members no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. And now that Trump has even won, sanctions are gone. All right. Muchala Anita Mongi Nalongo Sologate. Yes, Trump awangudde noga anti sanctions zivudde otoli agenda kutisa. Njagala okwate passport yo oba ya diplomati oba yeneza bulijeze ogende kati olinye mu America oba ogende Bungereza oba ogende mu Europe please ati oga Trump yawangudde kwata passport yo ogende mu America oba ogende Canada oba ogende Bungereza ojja tegeera nti mu democracy mu nsi zina democracy buli department ebera independent Trump nga president takwatagana state department eri independent body ekola resolutions zaayo nga teziri mukono gwa president kyovola banti omwogezi wa state department yavayo kuyisa sanctions so si Trump oba so si Joe Biden omuntu yenna kati gwagamba nti olirooya mpoze ebibuzo bakutulira bituulire okay no problem no worries banyabo ne basebo omukyalo ono agamba nti looya era ajubireetinze mu Trump yawangudde sanctions kwata passport yogende yagadde okutegeeza buli kitongole kya Amerika kyonna kiri independent omukulembeze si yakiragira ebyokukola in fact ebitongole ebikizana ne president ali incompetent ekitongole kisobola omustukiramu ne kimukwata ne kimusiba njagadde okutegeeza kati omwezi oguwedde waliwo sanctions zafuluma ne batazibagamba zeziruwa waliwo sanctions ezafuluma ne batazibagamba omwezi oguwedde sanctions zafuluma kanzi basomere wano kuba tebazibagamba wantu wonna sanctions zino zafuluma October 2nd designation of Uganda police officials due to involvement in gross violation of human rights zafuluma
Bani be bateekako sanctions abala temwakiwulidde ku radio wadde ku TV bagamba bati the United States has banned entry to 4 Ugandan police officers members over their alleged involvement in human rights violations, including torture. State Department said on Wednesday, the State Department named 4 as Bob Kagarura, Alex Mwini, Eri Wamanya, and Hamodani Twesige. Oyo ye mukulu Fred Kajube Lomboye ng'agezaako kubanga akulambululira munnange atutemedde bye tubadde abamu nga tetutegedde oba tetwategeera bulungi ebyali mu paalamenti nga bayisa etteeka okubanga bajja ku kitongole ekibadde kitwala ebyemmwanyi ate gavumenti okukyeddiza. Ndowooza mulabye engeri gy'abadde atulaga olukwe baluka batya byatambudde bitya ne celebrations Honorable Anita Mong oyuno nga Speaker wa Parliament ze yakola ng'oluvannyuma lwa Donald Trump okuba nga yalangirirwa ng'omukulembeze wa America omujja era ng'asuubira nti oli kaavuddeko ne sanctions bazibajjako naye abala amulabudde ki byonna ndowooza muwulidde mu katambi sirina kubanga ate mbimuddiramu byonna nga bigenda mu maaso ye omukyala Honorable Shamim Malende olunaku lw'eggulo nakoze wano emboozi ne mbagamba nti atwalidde mu ddwaliro nga biwala ttaka naye essaawa eno etwogerera azeemuko engulu era annyonnyola ebyaliwo byonna binyumyanga lutabaalo. abasefisi bali muleya basa mu palamenti nga tutesa kuteeka ly'emmwanyi nebagamba nti batufulumye abambe babadde bamenya amannya nga n'ebyange shememadde kwebiri so netugamba tetugenda kuvaawo nga tebatuwulidde ensonga nkuwetugoba kubanga nze ng'omukulembeze wa Kampala bannakampala bampa eddoboozi lyabwe okubeera nga ndyogera so nabadde nina okutegeera ensonga lwaki sipiika yabadde afulumya palamenti ate nga nina okuteeseza bannakampala ku nsonga y'emmwanyi ne ku nsonga endala zabadde ngulu ku lwakyo so tetwakusaafunye kuwuddibwamu kwonna yadde okunnyonnyolwa ne bajjako amataala ga palamenti ne bakubamu ab'amawulire abasefisi ne bayingira nga bangi nnyo naye ekyasinzeeko obukulu nti bankutte mu ngeri ey'obukambwe ate nga nabankwata basajja ate nga ndi mukyala buli omu n'akwata w'ayagala nga beegasse mulimu abasajja mulimu abakyala booza kwabaddeko omu babiri ne bankubakuba ne banyiganyiga mu kifuba ne banyenya emikono gino ne bagize mu shudazi ne bansikambula ne bantwala ne babisa emabega wa palamenti ne bankuba ku madaala paka wansi emabega wa palamenti waliyo obumotoka bulinga bwa drone kakye baali bangi ne bangasuka mu kamotoka so olumi bungi kusinga nabufunye mu kifuba ne mu mikono muno olw'okukwatibwa mu kasukibwa bubi wamu n'okukubibwa embeera eno kati osofa ofunye ku bujjanjabi ntose mu ddwaliro abasawo bankebeddeko bantaddeko ecupa bansityako omusaayi ne bagamba bagenda kemera tests ez'enjawulo bantutteko ne mu kyuma CT scan bakoze abdominal scan ne scan z'endala ne bagamba nti tests endala bagenda kulaba nga bazikola waliwo abasawo balala bagenda okujja kunneekebejja fina omusawo bagamba obuzibu buliwo abasawo bakyanoonyereza kubanga obulumi nina bungi munda olw'okukubibwa okwo so bakyanoonyereza ajja kuvaayo ne lipooti batutegeeze naye nga sofa kusinzira ku byemba nnyonnyoddemu naye bakebeddemu babadde bantaddeko ecupa emu ne bampaako ne ku ddagala ngirengamira erya painkillers
then nga wakola okunoonyereza. Tukusabire obeere bulungi. Kale ssebo. Kale nno katubasabire babe nga basuuka bulungi era nga naku olwaleero binnyonnyo ebigenda mu maaso era n'ebigenda okubaawo awe tuli nnyo kubanga tubituusaako. Ate munnange nga tuvuddeko eyo tudde ku nsonga za Hajji, Mwizera ne Hajjat. Byo biwanvu era ng'essaawa eno wetwogerera ate waliwo obujulizi obulala obuzzeewo naye ng'ani this time around abuleese waliwo omwana muwala agambibwa mbu yali girlfriend wa Hajji era mbu biwanvumukko era mbu omwana muwala ono oba oliyawo nga ya Hajji gwe yali ayagala okuwasa era mbu nafunako n'olubuto naye mbu obudde ne butuuka ate mbu oba Hajji n'amunegirectinga kati olwo mbu ng'ate Hajjat Zura ng'ayingiddewo biwanvuwanvumukko naye katuwulize emboozi eno tulabe bitutuwalawa era munnange bikomenkereza bitya. Hajji nga tannawasa Hajjat Zura waliwo omukyala gwe yali ayagala bamuyita Mariamu. Muwulirize, waliwo omuwala gwe yali ayagala bamuyita Mariamu. Mariamu oyo yamufunyisaako n'olubuto mbu ne luvaamu. Kati Hajji mu process eyo nga tannaba kusalawo afuna Zura. Hajji alekawo Mariamu. Emboozi gye njogerako mba mugimanyiiko abamu mujja kuŋŋamba nti kituufu. Hajji aleka Mariamu agenda ne Zura bakola ebyo byonna. Bwe bagenda mu process nga bali mu kweyagala bino Katemba atandika okubeerawo. Oyo Hajji nga bamusibyeko ogw'okuba nti ye yatta Kawesi n'ebirala ogw'okubeera omutujju kyalina abatujju bafandingamu ssente bamutwala ne looya woono gwe twabadde naye mwami Isubuga Kenny gwe sigenda kugaana kwatuukiriza amannya gwe nabadde naye eggulo ku live mbu bafutyanka ebintu bakola ebintu Kakano Hajji nga bamuggyako miliyoni zeebi kuba omusango gwali gwa Naggomola era bwe nabadde ne looya wooyo Kanso Kenny yayogedde live naga kituufu si gwe mulundi ogubadde gusoose Hajji okumuggyamu ssente ku nsonga ezeefaananyirizaako bwese zipangiddwa omukyalo oyo Zura. Kakati era munnange nga bwatyo bwatunyumiza esitole ya Hajji ne Hajjat n'oyo mwana muwala era omwami ono ayongerezaako. Mariamu nkugambye essimu ya Hajji leero mbadde tugirabye direct byonna. Ew'omukyala gye tubadde ewa minisita tutidde n'okutya. Wuliriza mbu Hajji it was 400M omusajja mugagga. Kati for information kyagala bagamba kituufu y'omusajja mugagga ebyaddala y'omusajja mugagga. Just Zura yamusoma akatabo. Tulina kye tuyita okusoma akatabo nti Zura alina enkola ye gy'abadde atera okukola mwakyangira abasajja nti takukkiriza omuzimbire ku poloti gwe gy'oguze era yamugamba Hajji nti abaana bo bajja kunsumbuwa nze saagala kubeera mu bintu by'abaana bo mbadde nsaba nze onzimbire wano ku poloti yange konsanze nze eri saagala kubanga Hajji yali olwedde atandise okumupulaningira era awo we yatandikira mpola era ekyaddirira nga munnange ng'atandika okumuzimbira eyo ku eyo poloti gye tuli mu kwogerako ng'amuzimbira kabadde kakodyoke. Kakati tuddeyo ku nsonga za Mariamu. Bwe bakyankalanamu kati taboona omusiru bwe bya Mariamu bijjira kijja kigwa mu mboozi tekimanyi na weevudde tekimanyi na bye tuliko tekimanyi na lwaki tunyumya bino ebintu kidduka batukana kiblocking. Kakati nga tukola ki ebyo nga biggwa nga Hajji addamu. Owai tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tuna subscribinga kikadde subscribinga ringinga that notification bell osharinga likinge ebisigadde nno tulina mawulire mangi nnyo getugenda kubanga tukutuusaako nnaku olwaleero era nga byonna wonna woli wonna wosinzidde omukutu tuli gumu gwokka that is
NCK-TV. Naye nga ensonga za Hajji ne Hajjat zo zikyeyongera ddala era zikyagenda mu maaso, naye nga twagala okuzuula ekituufu kyekiriwa. Ekituufu Nisha yasobezebwa baamuwamba oba baamurepinga oba baamukakabukake? Kituufu Hajji yakozesa omwana oyo oba nedda? Amazima zuula noonya ssente bya bugagga oba ki? Byonna byonna tujja kubanga tutambula wamu era tujja kubanga tuzuula ekituufu kyekiriwa. Hajji yeetaaga bwenkanya, Nisha yeetaaga bwenkanya. Bw'obanga Hajji si ye yakwata Nisha, twetaaga okumanya ani yakwata Nisha, ani ali emabega w'ebintu bino. Hajjat abalaka ki? Oba oliawo Hajjat yandiba nga ali innocent. Sigala naffe tujja kubanga tukomawo.